Steve tukomyewo oli ku 98.7 era nga tuli mu program ya Fene Nganzi muwanguzi yetawaniko nakula lero tuli ne mukyala Paul Mugara olulimi luteeso ddala lutolo oba lutoro Paul Mugara ne kanze nsobole mukwano lwensobole njagala kugamba nti omusumba Joseph Setsaka wa Eden Miracle Center wamune mukyala we Sara bakutegeeza mukwano lukuŋŋaano olw'amaanyi olwa buli mwaka era luno lugenda kubanga lutandika ennaku z'omwezi nga 21 paka nga 27 ate era essaawa zijja kubeera 3 paka ssaawa 2 ez'ekawungeezi. Omutwe gugambye nti baleke abantu bange bagende bampeereze. Abaweereza ba Katonda b'enjawulo abalutambuliddemu mulimu Bishop Senfuma, Bishop Watiti, Stephen, Musumba Sala Sejjoba, Paso Michael Chimulina abalala bangi nnyo era bakusabye ogendeyo gwakoya zitowereddwa lina emigugu naawe yeetaaga okusumulwa Mukama asugenda kubanga kukola obulungi obutayogerekeka. Tukyagenda nno maaso n'omuwanguzi waffe Ma'am. Wangi ma'am. Paul. Yes, Pastor. Tukomye wali ku fight. Kyani kya mwana. Naye tetwalwana. Daddy bwe yajja nayimirira n'atutunuulira both of us. Neŋŋamba ho. Nensirika. Omuzeeyi n'atambulamu n'atuleka awo tweyongereyo naye I did nothing. Sina kye nakola. Nenzira wali n'entula n'omukyala amazzi teyagasena n'akwata ekkubo lye n'agenda. Ebyensi bisekera olwo taata adda mu nnyumba y'ene nnene yafuluma bufulumi n'atambula bibye nga wawona kuulu. Olwo omuzeeyi atandise okuneekengera nagambye edda namugamba njammu kuba akasitulu nga zze mukuba maama atandise okuneekengera awo mugamba akasitulu ndi muto mu primary level around P3 P2 byakola si byagala talina kye yanyega n'omukyala bwe yagenda talina kye yanyega. Awo ne wajjawo maama omulala oyo naye bamuzimbidde wuwe wazze omulala naye omulala naye yatutreatinga bulungi. The good thing daddy n'atutwala mu boarding ngenze mu secondary 2001 ne maliriza my senior 4 sente ne zigaana muzeeyi nga azirina naye nga taziwaayo. Abakyala bazirwa bakyala bazitwala ate nga tetuzinaako sse kuba siffe tuzikola yatulanga n'atugamba mulina okusoma ennyo ne mukoleza mmwe zino si zammwe naye nga bw'aba atamidde zimanyi okuwandagala ku dining awo oluusi mwaboze engoye mmwe muzisanga munoozikwata n'ozimuwa kuba ffe tetwakula na muze gwa bubbi ate nga maama yatugruminga bulungi wane bw'osanga awo koyini naye ng'ezajjejjeeza ebigali tuzibba atulimba naye nga ate zeeka tetuzibba. Bwe namaliza senior 4 maama olwakomyewo maama yakomawo nga ndi around P4. In fact kyeneerabidde mukuzeko katono emabega maama naintroducingira ku mami ono nga azotulaba n'amugamba from today Paul that is your real mother nange ndi mami naye oli ye mami ddala ddala. Saakisanyukira nze nafuluma na bufulumi nga bwomanyi ebyabatoni mmubuuza nenfuluma nenzira mu kuzannya. Mami n'agezaako andeeteko e Kampala tubeere ffenna yandeeta ndowooza ekinene nnyo namala wiiki emu ne muganze nzirayo wa mami ne mmulemerera nanzizaayo. Maama n'atandika nti maama yandoga naye nga teyandoga. Kyembadde njagala okwogera mu nsonga eyo abamu agamba nti bwe nagenza okulaba abaana banziruse tibantegedde alabika omukazi oyo yaloga abaana bange. Kisinziira wa engeri maama ono gy'abakukuttemu ng'omwana ewaka? Kisinziira maama gy'abakuttemu naye naawe maama kazaala mwana wadde oli bweru wadde oliwa sigala ng'okommunicatinga abaana bamanye nti maama gy'ali ne maama ono asigale ng'ayogera naye gwe wasuulawo ogenze however much oli mu kusoma naye communication is very important. Ffe tetumanyi nti ne maama gy'ali ali bweru mu mawanga g'ebweru naye twebaza Mukama nti maama ya playing a part ye banga bwe yatuuka nanyinyonyola naye nze era nkyalwawo nnyo kuba mami yatuuse ekiseera nga nkuze ndi mukazi mukulu ntandise okusoma obusawo
nga akaaba nga ngamba naye mwana wange kikyo nkyawa bwotyo nkimanyi omukazi yakuloga. Lumu ne mpulira obusungu ne mugamba naye mami wandibadde ebintu ebimwondeka. Omwana abaana b'oyagala osobola obbasuulawo n'otambula amakubo go. It hurt my mother. Kozi nze obanjite pride nayinaamu omuzoogo. In fact nakati ngulinazo omuntu tankola bubi n'ensirika. Nkimubuulira ne nkijja ku mutima ne mpulira nga ndi free. Simanyi ebyo byakutugubala ne nkitereka kuba kiyinza okunzita oba nnyinza okusanga ne nkuyoola. Naye I thank God nti yakinzijamu. Wali muka. Kubuulirirawo. Kuba Bayibuli egamba amazima gakufuula wa ddembe. Mwatuliganenge ebibi byammwe kyekyawandiikibwa kyosi kyoyimiriramu. Ennyabo. N'obimwatulira. Maama yalwawo ng'alina ekiwundu nze nga simanyi. Nze nkyogedde nkiresawo simanyi nti no kasaale. Nenkula nemaliriza okusoma. Nensoma obusawo. Bandi mu busawo omwo. By the way mu mbeere n'ey'okkula. Nsonyiwa okuzza emabega. Taata waffe yatu expectinganga nnyo okuba nti tulimu omuze gw'obwenzi. Anti olwo tubeerako ne buboyi bwe tukomawo nabwo ku ssomero. Ng'ayinza okukuba kiboko from nowhere. Anti nakulabye wabadde ne mutabani wa gundi ng'ewaffe kubalaba nga bayitawo akwata kiboko ne badduka emisinde. Waffe tewakyala basajja bavubuka. Naffe tetulina mikwano. Mwali batoolo. Nze ndi Munyankole. Nafumbirwa batoolo. Okay. Naye taata nakula n'obujja obwo naye kirungi kye neebaza Mukama nti bamaama bonna bwe bataabangawo taata yakomangawo nga yeetamiridde oluusi ng'ekyokuba tekiriiko. Ab'omu boys quarter n'abayitayo, ab'omu bisenge ffe abawala twasulanga mu nnyumba ennene naye n'atuyitayo n'atuteekaawo. N'agamba abaana bange mbayise kubabuulira nti mwenna nze maama wamwe wadde buli omu wano maama we taliiwo mukitwale nti nze mami nze ddadi. Kati buli omu atandika okumbuulira kyayagala. Naye nga ready tetusobola mubuulira kuba tumutya. Tumanyi nti essaawa yonna agenda kwekyusa kibooka evuge. Ng'osanga atulemerako ng'atubuuza atupatinga n'atubuuza what's wrong kiki. Naye nga however much agezaako kutuzza tetumwagala. Yabatulugunya dda. Already emitima giri wounded. Mukama n'abeera mulungi. Maama teyaddira ddala. Netweyongera ennaku netubeerawo. Maama n'agendako ebweru netuwulira nti agenda. Naye nze nakosebwa nnyo kuba maama ono yali yakomawo nga waali. Naye nga nze njagala oli maama ate njagala mmanye waali. Siina si. Ani yali yakomawo ewaka? Maama ono real mother, my mother nga yakomawo ebweru. Nga yakomawo mu Uganda. Okay, neti yakomawo mu maka ga taata. Nedda teyali married. They were just cohabiting. Nga azaalira out of wedlocks. Kati mami ono w'empeta gwe baali waso ye yali mu maka. Bw'ataagenda ne tukula bwe tutyo. Naye bwe natuulanga awo ne my brother ne tugamba naye tujja tunoonye ku mami. Ne tunoonya mami ne tubuuzabuuzaako olwondokose. In fact nga sinnategeera Mukama naye nga tumwagala tumunoonye naye nga n'amagezi tetugalina tetumanyi nti omuntu asaba you communicate with God to make a way. Naye nga ngambuza brother wange kati tukole tutya ye tutandikirewo. Olwo ani akulokola? Nze kyekikulokosa. Nali ntuuka mu senior nga 3-2. Ne tutandika okusabira ewa nnabbi omu ow'obulimba olwo nzize e Kampala. Bwe twawummulanga olwo daddy atandise okutukkiriza okujja okulaba ku maama ono kuba eri tetuyinaayo. Bwe twajja maama twamusanga akuŋŋaanira ewa nnabbi omu mu kibuga. Nabbi oli n'atuferaafera n'atuguza ebifaananyi n'atuguza ebipapeeni n'atuguza posters n'atuguza everything you know, books. Kati maama wange nga keera ku makya n'atufumbira emmere tusiibayo tukomawo kiro. Maama wange yali muweereza mu church eyo. Era abasawo abasinga emulago baasabira mu church eyo naye bonna nga bwe baasabirayo saagala nkulime nti waliwo n'omu yaba successful nga tazzeemu kwenenya n'alokoka. Tuba tukyali eyo mu kubula
jjajja azaala maama aliko mamboga wano. Ngamubuulirako maama, jjajja tulina kyaki gye tugendamu naye bakola bino ne bino. Jjajja nga agamba abaana bange mudde mu ddiini z'abakitammwe mangu. Katugamba ate jjajja takkiriziganya na maama. Agamba yo maama wamwe mumuveeko buli omu adde mu ddiini ya kitaawe. Jjukira ne wa maama naye yabazaala mu ba different taataazi. Netumaliriza nga maama sijjukira twali mu kyaki bamukola bwe batyo bakaali katambala bakaali kagoye n'agweri nakubasama. Kwolwo nagamba sigenda kuddamu kusula na maama mulago ngenda ko mamboga ewa jjajja nze ne maama nga mutya kuba nali sikirabangako mu bulamu. Natambula neva ku kyaki ne ngenda mpaka ko mamboga natuuka n'obudde buzibi. Ate gwe atambula ekiro. Bamubuulira jjajja ekibadde ngamba nabagamba maama akubye sama. Namugamba maama agudde eddalunde bye bamusabira n'akola bw'ati ne bw'ati. Nenkyawa obulokole. Nengamba wekibanga okulokoka kyekyo paldayo mu nsi okuba omuziki okyakale mukama gyali kusanga yeeyo. Naye mukama ajjudde ekisa n'okusaasira. Nali nkyakyakala ndigidira eyo gye ndigidira by then nali nkola ne Mutyana hospital. Olwo wamaliriza n'ogenda n'osomera ddala. Samaliriza omusawo nga maama. Nasoma certificate. Kuba bwe ntuuka ku senior 4 nembeera puzzle tayagala tuweera ssente naye ng'ateza aba agali azibawa. Kuba ffe tulinayo ne sister waffe yamuweereranga ku London College. Ffe ng'ezaffe zituweerera mu masomero ga bulijjo zibula. Sister wammwe mujja ne maama. Wa taata. Oyo gwe nkugambye gwe baatugamba nti ye agenda kuzaala mulenzi musika. Netumaliriza ng'embeera bw'otalokoka oba ng'osembye. Mba ndi mu ddwaliro Mityana nga nkola. Ne wajja omwami omu. Yajja ne abalala nga bazze okusabira abalwadde. Nali nkola ku emergency ward by then. Accident. Bwe yatuuka n'agamba musawo nze nali ku ward by then nga nakozedde duty. Tuze kusabira ku balwadde ne mugamba abalwadde mu kifo kyo basabira mu ba disorganizing already bali mu bulumi tubawe basiza ate mwe mwagala kubawoganira mugende n'eri muli n'abayaaya abalokole. Naye omusumba oyo yali so good. Teyankyawa teyankoowa. Goli ni kyaji. Nze ni kyaja ate kati olwo buli omu abamu bali ku ward round abalala bali mu theater abalala bali wakati gwa basigadde ku desk. Ngabwe kamutanda nansanga woze mu Ghana. Omwami nannegayiriranga olusi nga mugamba basabire mangu eddakiika 2 mu folume mugende. Akoowa. Twabakoowa abayaaya. Baba mama n'okitegeera. Baba mama ne mbakyawa. Naye nebaza mukama nti omwami teyankoowa n'enkya na luli every evening bali bakifuula routine nga bajja ne bazaamu abalwadde amaanyi n'essuubi. Lumu n'angamba kati musawo nina ebigambo byo ne mubuuza ebyange ng'obijja waani. Ti Yesu akwagala lokola era awonya. Ne mugamba genda eri mugende genda ozikole ogukulesa ofulume. Naye ng'ate nenkyakomawo ne luli ng'akomawo bwe yajjanga nga ndi off duty ng'oluusi ajja mu quarters oluusi nga siriyo ne mu quarters nga nazze Kampala. Naye obulamu bwava eri bannabbi b'obulimba era nga bwe wali okisazeewo nti ngenda kucakala neekubira endongo wabiyingirira era n'obikola naddayo bulungi nga bw'omala like bwe buba nga oli ku night duty bwe mmala okujjanjaba abalwadde nsooka ne ngenda mu dansi wange n'enkoona nembala essaawa ez'okuzzaako drip oba okubakuba empiso n'enkomawo. Ng'ogenze mu ndongo nansi? Munnange. Anti ndi mutiini emyaka gimpaga buli kimu ndaba nkisobola. Myaka oyingiridde 2 awo oyingidde? Ndimu 2 awo. Kyakadde. Baboyi bo tokutte? Baboyi nabo nkwata. Naye nga nalinayo boyi omu. Eyo nava naye mu senior 2. Future zibandi? Future wayifu? Era future ndowooza zibandi abo abalimbalimba.
oyo nno namufuna nga tuvanga essomero baliitanga St Bernard's College Kiswera liri Masaka. Nga tuve Masaka Kiswera ne tujja Kwambias okuba Endongo. Naye ng'okuva Kiswera okutuuka ku main mailo nga 7 naye nga tuzitambula tetuziwulira. Bwe tutuuka ku kkubo ne tulinnya ne tugenda Masaka mu town okuba Endongo. Essomero lye tulimu lya basista bali so strict naye nga ffe tebitukwatako. Bamala okola roll calls zaabwe ne tubika amakesi mu buliri ne tweyongerayo. Ku makya ne tukeera ababoyi ne batulinyisa eri ebisenge ne tugwamu ne tunaba ne tugenda mu chapo. Omutima ndowooza oguwulirawo. Nkulaba maama. Ate twakulanga eka. Muzeeyi n'akomawo nga toliwo ova mu baboyi naye nga baboyi bambi tobamanyi. Kati gye yakoma otutaliza bwe yatutwala mu bisulo ne tugamba kale tujja kulaga. Nzijukira olulala yatulinnyisaako ne bbaasi nga maze n'okusasula fares n'asimbula n'agenda ne tugamba kondakita tukwegayiridde tulina bye twerabiddeeka ne tujjayo amakesi tiketi zaffe ziguze abalala tuwe ssente zaffe kumbe twekweka mu kibuga tugenda kukuba Ndongo y'embalala bagitanga Vision. Ndina cousin sister wange olwo sister wange onabeera Kitintale ne my step mother omulala mukulu wa my step mother. Oli muganda wali wamulekawo omukulu ali eno Kitintale. Sister wa step mother wange mukulu we yali yamutwala era n'abaana be bakula nga bamanyi nti sister waabwe. They were so loving. They loved us. Tandise nzizeyo mu ndongo zange naye yo mu ndongo gye nadda. Kama gye yansanga n'agamba kwagala mu church. Omusajja yambuulira enjiri enkyane luli neddi. Olusi namulengera nga nenziruka ne neekweka. Akuyitiriddeko. Mpulira ntamye. Ambuulira ebya Yesu nga twabigenda mudda ne tutomera. Naye neebaza Mukama nti teyankoowa. Maama tiyaddamu kuwulizaako bwamuddukako ekiro. Olwo maama n'asayininga nti bwe mbasize mu kusabira wakakande siri mwana we siddanga ewuwe. Sonyiwa. Mwana wange. Amanya nga tetugogera wano. Sonyiwa Musumba. Limpiseeko. Tibwe tuba tetuzeemu kusabira mu church eyo. Tagenda kuddamu kukola ki? Agenda kunzaalukuka. Kye nakola ne neenoonyeza ekkubo eryange ne neeyongerayo. Ne nnoonya taata n'atandika okumpa fees ate buto n'eza taata bwe giba 15 akuwaako 5. Enzirayo mu life ey'obugubi naye Mukama n'alwana entalo. Certificate n'ogimaliriza? Ngimaliriza. Ntandika okukola n'eddwaliro ly'Emityana. In fact nasokera mu intern. Nintegeragana ne MS nanzikiriza nga nkola nga bwange ndabamu mu ngeri ey'enjawulo. Kama n'abamu esiga ekiseera kyatuuka neeva Emityana naye nga sinnava Mityana. Omwami ono yanyikira okumbuulira enjiri mpaka lwe nalokoka. N'amekinga sure nti ndokose nanjatuza obulokozi. Awo wennyini. Mu kiseera ekyo nga ambuulira enjiri ndowooza yansabiranga nsisinkane embeera enzibu. Nenfuna embeera eyanyigiriza. Mama nankyawa, mama nampisa bubi naye nga kati ne daddy teri option banaye ngenda kukola nti neŋŋamba kati kagende nsule mu church. Ne mama olwo atabusanga obyewaka nkuba Endongo like nothing siwulira. Nema oba okuze. Ngango bwa butandika okwawula. Nkula naye nga mama tayagala okulova ewaka. Mama kyoyo gwolina oli. Mama Rio. Nga yagala nsome nga nva waka nkole nga nva waka by the way nga ina ne clinics nga yagala mbere nga nkola mu ngam. Bera za mama muyombi mu kibi webityo. Nga ate nange zivaako. Yakwogera ekigambo ekibi tulwana oba nkubi. Oba mukoso omutima again nga kiri bwe nakyogera kuba bwe nagenda nkula ne njijukira nti nayogera ekintu kibi in fact namala ne mwenenyeza. Ne mugamba mami nsaba kunsonyiwa. Nayogera ekintu bwe kiti nga ndowooza nze bwe nakyogera. Yagenda bugenzi mu kisenge n'akaaba naye nga yagenda n'akibulira abalala kati abalala be badda ne bakiŋŋamba. Nayogedde ekintu lightly nga ndowooza. Nenzirayo ne mwenenyeza mami.
bwakeera ku makya n'ensiba obwange ng'olombudde emitiiyana ne maama saamusiibula agenda ozuukuka 12 nga natandise dde obulamu obwange nzize e Kampala. Mukama yannyamba, nali mmaze okufuna omulimu, waliwo eyankonectinga. Maama nannoonya nga siina we bansanga, naye ekiseera kyatuuka ne mpulira okulumirizibwa. Nenzirayo ne mbuulira, in fact baganda bange ne bannoonya ku bo ne mbabuulira, ne babuulira maama. Bagamba mami si musanyufu, mami mulwadde yafuna ne pressure because of you. Nensituka nenzirayo ewa maama ne mubuulira gye ndi, and she was happy with it. Olwo ndokose nywedde. Kati omusumba oyo bwe nava emitiyaana n'ambuulira ebisaanyizo by'ekkanisa gye nnyina okugendamu. Obutaddamu kutomera. Wamugamba ekyali kyakutamya obulokole? Nabimunnyonnyola byonna. Kati ebisaanyizo ebyo bwe yabimpa. Akuwa bisaanyizo kinaki? Ekkanisa nga tekozesa mazzi, tebasoma Bayibuli, kigambo kya Mukama, tebatuza bulokozi, ebintu bwe bityo n'ebirala bingi. Kati lumu nali ntambula mu kibuga omwo, oba nali ndisides owina eyo. Ekitegeeza olwo oyingira omusumba ono yali akusumba. Yakugamba ogenda kuva wano ogende naye weegendereze. N'akulaga obubonero. Ekkanisa gy'otateekeddwa kugendamu. So nga ate yali under KPC. Naye teyandagirira KPC. Ye yambuulira bubonero. Nze ngende neezuulire. Then bwe mmala nsabireyo mubuulire. Kyaki kije nnimu. Basumba b'omu kyalo. Balina nnyo bafaayo nnyo ku ndiga. Bakola omulimu munene. Bakola omulimu. Mukama abawo omukisa. Tebali selfish n'akamu. Bafuba okulanga endiga yaabwe tebula. He made a follow up. Yeah. Mpaka lwe yakakasa era n'okufumbirwa yeeyangatta. Amen. Bambi bakola omulimu. Mukama abawo omukisa. Tebagala ndiga kubula. Bwagira nakuba akasimu okyanywedde mwana wange. Okyasaba. Zipunyweza babulaza baleke. Kubeera alina gwe yansuuza. Ng'ate yamumanyi nnyo nze nga simanyi nti amumanyi n'agamba oyo muleke. Basumba abo mbategeera. Engamba naye musumba ate agenda kuntama ku nsonga eyo. Ye abeera ningiriza buli kamu n'angamba muleke Mukama agenda kuwa owuwo. Otuuse mu kibuga? Tuuse mu kibuga. Nenfuna omulimu eddwaliro baliyita ggwafu liri seeta eyo. Ntandika okukola. Gye nava nenfuna emirimu gya njawulo nga kisinziira embeera eriwo. Nembaawo. Bandi awo mu 26. Nenfuna brother. Kanisa wagifuna munsabira? Kanisa eri mu kibuga muno. Omusumba mulungi era omusumba wange bwe namugamba nangamba eyo nungi era tulooterere ate osabe embeera bwejja togira oti gyogira bwoti. Nangamba omuntu asiiba, omuntu asoma ekigambo, omuntu abeera in the presence of the Lord, tomala lunaku ng'oli eyo bwoti fisaayo ekiseera n'obeerako mu maaso ga Mukama. Wabayo okusaba kwagala is it? Ya Isiraeli. Wabayo okusaba. Bakiyita lunch hours. Genda mu church. Ngakwegamba agezako bambi okumentoringa to disciple you. Obutabeera mwereere. Kikulu nnyo. Naye neebaza Mukama nti yankolamu omulimu. Omanyi baba babuulirira omwana waaki? Wabobwe. Nga naawe omulalote okunkumula okuki. Nga tuwaliwo agenda okulokoka. Nga tubuulire mu programu eno. Agambye musumba ate ekkanisa entuufu. N'agitegeerera ku ki? Era. Wakati awo munnange. Kanisa esome ekigambo. Eyatuza obuki? Eyatuza obulokozi. Eyatuza obulokozi. Ate esomesa obutuukirivu. Yangamba n'ekyokubatiza yangamba mulimu abatabatiza naye kanisa eyo bw'obanga omaze ebbanga balina okukubatiza twimazi in much water.
jogera obubonero obwo waliwo abalokoka kati waliwo abajje bali eyo okunyikibwa amazzi okwatuza obulokozi okusoma ekigambo n'okubeera nga mu nkuŋŋaana ez'ekkanisa naddala obutazibya lunaku ng'oli mwereere. Ekkanisa eyogera ku kibi mukwano. Ekkanisa eyogera ku kibi. Ekkanisa eyogera ku kibi. Ekkanisa waliwo ekkanisa nga zo tezoogerera ku ddala ku kibi. Abantu nga bajja lwakyamagero. Teyogera ku kibi, teyatuza bulokozi, tesoma kigambo. Mu kifo ky'ekigambo baateekawo omuntu gwe bakuliriza. Nga tebasitula Katonda naye basitula muki? Basitula muntu. Ndowooza mukwano gaffe abitegedde ebintu ebyo, weegendereze bubonero obwo naawe olabe woona. In fact yaŋŋamba nti ekkanisa erina okuba nga tegaba ebintu ebiri tangible. Yes. Ebiri tangible ebyo. Kubanga ebya Mukama tulabanga ebitali tangible naye tumala bisaba n'abireeta. Waliwo omuntu ayinza okuwuliriza n'agamba tangible yaani? Ebyamagero ebyo ebikwatikako, like selling something to you, ebya Mukama tubifuna freely. Kubanga bw'okisaba, bw'oba osabye, Mukama can use somebody to bring it to you ng'obadde tokisuubiranga n'omuntu tomumanyi. Naye ate n'otagenda mu church nti I want to this, n'ogula ebya Katonda si bwe bityo. Musumba Mukama akuwa omusumba mita musumba n'oyo. Lubahinda David Emitiyana. Lubahinda David Mukama akuwa omukisa weebale kusumba munnange. Basumba nammwe munnange mwongere okusumba abantu bulungi bategeera abamu babeera bapya nga tebamanyi kyakukola. Ye mukwano gwange kanisa ogiyingidde ogifunye. Era sigadde nkolako follow up. Kiseera ne kituuka. Nenfuna boy. In fact bwe nzija mu church ndaba bannange bafumbirwa nyina ne bennasangamu. Nenfuna boy. Bwe nfuna boy yali mulokole. Myaka nga giweze egy'obufumbo. Ndi mu 20 like 23 24. Okay. Funye boy. Boy yali mulokole naye nga takyukanga. Antaawo nawo. Nayo ango ndala. Obulokole kirala n'okukyuka kirala. Obulokole genda maaso. Boy nga teyakyuka naye nga mu kusaba kwange nagambanga Mukama nti Mukama simanyi kusoma Bayibuli, sikutegeera nnyo, njagala ompe omwami agenda okundeetera okutegeera. Naye omwana oli bwe yalinnyanga Katuuti, he was an interpreter. Ng'abantu basumululwa. Bwe yasinzanga ng'abantu basumululwa. Bwe yabuuliranga ng'abantu basumululwa. Nga kye mwagalako kyokka. Ne tutandika olugendo lwa courtship. Kulabye naawe omulabye. Ennyabo. Yakupropose nze. Tukyali awo. Bwe yamala namproposinga. Wamproposinga ne tutandika olugendo lwa courtship. Nze muntu eyali tava waka. However much nakula naye ate nasigala n'omukwano gwa daddy. Nga every weekend nyino gende eka nendya ne bazadde ne daddy wange weekend. Ludda weeyo. Mbalala va kuno nkolera Kampala. Nga every Friday bwe mba nyinyuse oba Saturday morning I make sure I board a bus ngende waka. Mbalala mu tawuni oba weeyongerayokko? Tuli mu tawuni. Bannange. Gwali mukwano gwa Namaddala. Kati nga daddy akimanyira nti every weekend ngenda n'emikwano gyange eka ne tulya ne tusulayo then ne tukomawo. This time nagenda n'ababoyi babiri, eyali my hubby to be ne best man we n'omukyalo omulala mukulu. By then daddy yali mukomera nga ayina emisango gye bamuvunaana. Kati ne mbagambako bannaye munsabire, daddy is passing through this and that. Ne bagamba ati tujja kukoma kusaba katukuwe omukono, let's go. Ne bajjuza emmotoka amafuta ne tugende eka twasanga bafumbye ekimere. Ani aliyo ebiseera ebyo? Olweka teri aliyo twali awasenga. Kuba senga yali afumbidde omusibe naffe ffennyini nga twetegekedde. Nakubanga ne mbagamba leero ndeeta bwe bati. Kuba ewaka tuli abantu abaagala abantu. Ne daddy wange ayagala abantu. Tusobola kukyala n'ofuluma ennyumba engalo enjereere.
kati dadi bwe twakomawo bwe twatuukayo ne tumulaba ne twamusanga mu prison ne tumubuuzako ne tumusabira, we encouraged him ne tukomawo. Bwe twakomawo like Sunday dadi nangamba naye ate this time waleseemu n'abasajja mwe muli mutabani wange bambi. Nemugamba dadi nedda. Omukwano gwakomawo. Dadi ye nasigala mwagala, simanyi lwaki namukyawo wano mu buto nga ndaba, naye ekiseera kyatuuka n'atugamba kati sikyazeemu kuleeta mukazi mu nnyumba muno, ngenda kubeera nammwe baana bange. Katukomewo mu ddakiika eziddako tuvaako. Owuliriza 98 katonnyezi 7 emmere y'omwoyo gwo.